kiva ku ki omuntu okwebaka mu tulo, tugambe oli mu tulo n'ozuukuka nga tomanyi mulyango gye gutunudde, oba n'ozuukuka nga tomanyi gy'otunudde, oba n'ozuukuka ng'olinganga awunzeemu, oba nga wonoga nti omuntu bw'anaawungako ekitundu. Akati omukyalo ono yeddira nkima, era ng'omukyalo ono muzzukulu wa Mugema, era ng'omukyalo ono mukyala Munyolo. Omukyalo ono ow'enkima abuuza nti kiva ku ki ebiseera ebimu okuzuukuka n'ozuukuka ng'olinganga tategeera, nga tosobola kusonga ku mulyango gye gutunudde oba okumanya omulyango gye gutunudde oba okumanya gy'otunudde, n'obanga awunzeeko ekitundu, wabula nga kikwetaagisa okusooka okusiriikirira mu ddakiika nga 3 ogenda okulaba nga oddamu okutegeera. Akati nja kuddamu bwe nti nnyabo eyeddira enkima ekirooto kino oba ekibuuzo kino, omuntu eyeebaka bw'atyo n'azuukuka nga tamanyi bintu gye bitunudde oba nga talina kyayinza kulambulula, abeera nga awunzeeko ekitundu. Omuntu ono ebiseera ebisinga obungi abaako amaanyi ga lubaale, kyokka amaanyi ga lubaale gano omuntu ono bwe yeebaka gamutwala nnyo. Kiringa nga bw'onookuulamu omuntu omwoyo naye n'asigala nga mulamu, naye omwoyo gwe n'ogutwala mayiro 5. Kati omuntu ono bw'azuukuka oba ng'afunye ekimukanga, omwoyo guli guba tegunnabukala. Omuntu ali mu mbeera eyo, omwoyo gwe oba omuzimu gwe bagukozesa nnyo ebintu eby'enjawulo, nga bw'onoolota ng'olina entalo z'olwana, bw'onoolota ng'odduka, bw'onoolota ng'oli mu kulima, bw'onoolota ng'oli mu kyalo olina b'otambula nabo muli mu kufumba bijjulo. Kyokka entwala y'emyoyo tefaanana. Omuntu ajja n'anona omwoyo gwo n'atambula nagwo y'aleeta ekyo, era omuntu bw'ati osobola okumutta. Okitegedde? Osobola okumutta nga takwetegerezza, kubanga kimwetaagisa eddakiika nga 3 okusobola okumanya ebiri ku nsi. Obwo si bulwadde, nedda, obeerako ne gy'obadde, kyokka okubeerako ne gy'obadde waba walaku. Okitegedde? Ku lukuusi, gyanywera omwenge ku lukuusi, kaalukali wala ku lukuusi, gyanywera omwenge oyo jjajja, kaalukali wala ku lukuusi, gyanywera omwenge ku lukuusi, kaalukali wala. Ekigambo ekyo akaalukali wala, waliwo enjawulo era waliwo akaawula wakati w'obwakabaka bw'ettaka oba wakati w'obwakabaka obutuddemu emizimu n'abalya mmere abalamu. Enjawulo weeri. Okitegedde? Enjawulo nti olukuusi lubeerako omuntu amaze kufa. Ensi y'emyoyo omuntu agibeeramu alina kusooka kufa. Ensi y'abalamu bya njawulo, nti omulya mmere obulamu bw'aba nabwo buba bwa ku nsi obufuuyibwako eno empewo gye tuyita okisigeni, era obulamu bw'oku nsi mw'osanga empewo gye tuyita eya carbon dioxide nti mulimu ebirungi n'ebibi. Kyokka ensi y'abalya mmere yakugezesebwa nti etuddemu ebirungi n'ebibi, essanyu, okubonaabona, amaziga, emirembe, okufuna ebirungi oba okukubula, okukaaba oba essanyu,
okufuna ezzadde oba obutazaala, okufumbirwa oba obutafumbirwa, okuwasa oba obutawasa, okuzimba enju oba okufiira mu mizigo, okweyagala oba okubeera nga buli budde okutte ku ttama, byonna obisanga mu nsi muno. Kigambibwa nti ensi eno teriiko kalungi singa oba musiru, era osobola okugiyitamu ng'okaaba. Ensi eno kyewuubo, ensi eno tugiriko nga muddo. Ensi y'abalya mmere ejjuddeko enkaayana, ate ensi y'abalya mmere ejjuddeko obutategeera n'obutamanya, olw'ensonga nti omuntu bw'azaalibwa tebamuwa kulaba 100 ku 100 abajja kwogera ebyama. Omuntu omuzaale alekebwako akatambaala ku maaso oba akaveera akaddugavu. Akaveera ako nga tekakukkiriza kulengera byebuziba kubanga ojja byogera, kubanga omuntu w'ensi ajjuddemu olugambo n'okweyogeza, abantu bannakamwantette. Omuntu omulamu bw'asanga omusambwa oba omukyala yenna ku ttale oba ku lusozi n'alaba wansi ng'ebigere bya nte, bwadde ewaka kye kisooka mu mboozi nti ndabye omukazi ng'ebigere bya nte. Omuntu omulamu bw'alaba ebintu ebyewuunyisa bw'atuuka ewaka abyogererawo. Emisambwa girina ensonga lwaki gyatwekweka, so nga luli emisambwa gyeyolekeranga abantu ne bafuna okuwolesebwa, egimu gy'abawaŋŋana obugagga. Kyokka omusambwa tegukolwako lugambo. Abamu baayogeranga nti obugagga buno waliwo eyabumpa, awo nno ne balyoka baavuwala. Emabega eri emisambwa gyagabanga ssente, gyagabanga obugagga, naye abantu baagikolangako olugambo. So nga omuntu bw'afuna ssente talina kwogera byama, azifuna atya? Kubanga obugagga bukuba bukusike. Kakati ensi y'abalya mmere kwe kusoomoozebwa kweriko nti abantu abasinga balabira kumpi, era kivaga nti teweesiga mulya mmere. Omulya mmere muzibu akyuka. Lwaki? Nti entegeera y'omulya mmere eba kumpi ku y'omuntu amaze okufa. Ensi y'emyoyo kigambibwa nti ejjuddemu okwesiima n'essanyu singa obeera wakola bulungi mu nsi nga watuukiriza ebyo ebyakulambikibwako. Ensi y'emyoyo teriimu nkaayana. Ensi y'emyoyo teriimu kugula bibanja nti nze nina fuuti 5 ku 3 mpitira wano n'osimba omulamula. Ensi y'emyoyo tebiriimu. Nkolerera kibanja, nkolerera baana bange. Ensi y'emyoyo tebiriimu. Ensi y'emyoyo teriimu nti njagala kuwasa gundi akawala ako kankuba, nga bye muwulira mu nsi y'abalya mmere. Oli n'ayitawo n'akawala mu mmotoka, abali wali ku bbali ne bagamba banneerengera kaamazi bwe kanyirira, n'otuuka n'okuvuma omwana w'abandi n'omuyita kaamazi, naawe muzaali. Enjogera y'ennaku zino obuwala obulungi bagamba laba kaamazi bwe kaaka. Amazi gaaka, gwe noddira omwana w'abandi n'omuyita kaamazi, n'entambula n'akawala akalungi nodda lino ga nti laba kaamazi bwe kanyirira. Amazi ganyirira, lwaki togamba nti laba akawala bwe kanyirira era okayita kaamazi ng'onvumira omukazi? Ntambudde n'akawala ng'okanvumira, sikusanga nno n'enkuyoola ekigo. Nodda kakazi kange ntambudde nako, wabula bannange omusajja alina embwa y'akakazi, wabula eyo embwa yanyiridde, n'onvumira akakazi ke ntambudde nako. Nina omukazi waka nga ntambula naye ng'omunvumira, mbulaba embwa y'omukazi bwenyirira. Ate oba otegedde embwa enyirira, era embwa enyirira ng'ebisolo bwe bibeera, ng'oyinza ogigeza ku mukazi wange. Mbulaba kaamazi, wabula omusajja oyo alina kaamazi bannange, wabula kaamazi ako kalungi.
bwe nkuwulira nno sikuyoola tongwako oddira akakazi kange ogambe nti laba mazeeyo. Abantu babanga babuliddwa ebyokukola. Kale nno ensi y'abalya mmere bwetyo bweri, okitegedde, eyaayaanira nnyo ebyobulungi olw'ensonga ebeerabira wano. Ebyobulungi bigisiikiriza nnyo abantu. Omuntu n'atasobola kulengera kiri wala. Eriyo abantu abamanyi nti yatuuka mu nsi n'amala atta banne, akayanira ebitali bibye, amataka kugagobako abantu. Oluusi oli natta munne lwa ttaka, oli natta munne lwa ssente zamubanja. Kyokka ng'ebintu byonna bitukayanira twabisangako, kubanga ensi eriba n'ebyayo. Omuntu ne bwe yeegabanya amataka ag'enjawulo era tasobola kugenda nago, era gonna agaleka. Ebyensi biringa byewuubo nti n'alijja ajja kubisanga. Omuntu ne bw'abyegabanya olwaleero era ekiseera kijja kutuuka bidde mu mikono gy'abannyini byo. Okitegedde, bannyini byo bye bannansi. Ensi eno buli azaalibwa, ensi eno buli azaalibwa ayinako ettaka lye, ekibanja kye, poloti ye, ayinako ebibye. Omulagajjavu y'atabifuna, naye buli omu yatondebwa ng'ayinako ew'okubeera. Omusiru tabifuna, omugezi abifuna. Kale nno ensi bwetyo bwetuyisa. Ekitundutundu eky'ensi y'emyoyo, kitundutundu kigazi. Mutambulira mu bibinja, temuli bya poloti nti nze mpita wano, temuli bya kukolerera bufumbo, temuli bya kukola pulaani nti njagala kuwasa, temuli bya kweraliikirira nti mukazi wange anaalya ki oba nnaalya ki. Nsi ya myoyo. Bw'ofa toddamu kukula emirembe n'ennaku, ate todda mabega. Otambulira mu bulamu obwo paka. Abakazi bonna boolaba oba osiimira muli nganda awo, tolina kyakkola, obusolo obuleka ku nsi. Era buno obusolo obubwepansa, naddala abaana ab'obuwala mubuleka ku nsi, tofa nabwo. Era nze ndowooza singa nali muntu ayagala ennyo ebintu ebyo, ndowooza nandibikoze nnyo, kubanga ate bw'ofa olabika tobiddamu. Omuntu yandibadde teyeggweggayaŋŋano ng'akyali mulamu. Okitegedde? Era nze singa nali baana bano ab'obulenzi, abaana ab'obuwala ababyagala ng'ettabbu, nze nandifudde mmaze kubikkuta. Naye ffe lwakuba ebyo ebintu ate tetubikola, kubanga twebuuza ekibikozesa abantu ne kikusobera. Omuwala gw'otwazaalibwa naye omwesibirako ki? Ye kiki omwagalako? Bwe kiba kyakulya tolya mmere, bwe kiba kyakusanyuka tosobola kgenda mu kirabu n'ozina mazina n'oddaka. N'osanga omuwala mu kkubo alina abakadde babamuzaala n'omwesibako, olina ky'omubanja kye wamuteresa. Yabaffe kiki ekyo? N'osanga abantu nga bewerekera ng'enswa, ne weebuuza oli kyayagala ku munene kikusobera. Era kyova olaba singa nali nina obuyinza, ensi eno yali yeetaaga kwawulamu. Abakazi babateeke bokka n'abasajja babateeke bokka, kubanga ffe tetubaagala, ffe tetwagala. Abakazi gwe ne weesiba ku mwana w'abandi n'otandika n'omuwa amateeka. Omusajja wamusanga yeetaaya n'otandika n'omupimira essaawa za dda. Uwo mwana wo gw'omuzaala
ye kiki ekyo ekibaleetera okubeera awamu. Bwe kiba kyakulya genda ogula emmere mu woteeri. Njagala nnyo okunyinyonnyola lwaki abantu oli yeesiba ku munne. Kiki ekyo? Waliwo ebintu ebimu byetaaga naffe tusomesa. Kiki ekyo ekikwesibya ku munno ne mutuuka n'okwebaka ababiri ku kitanda ekimu? Byakulya ki ebyo? Nze ngamba nze ngamba nandibadde neeriira wali emmere n'enzikuta. Okitegedde? Kale nno ensi y'emyoyo tebaamu byabakazi, tebaamu byabasajja. Okitegedde nti ate nawasa, ate nina okuzimba wali ennyumba nenteekamu mukazi wange. Ebyo ebyobusolo bisigala ku nsi. Obusolo nawo bufuuse emisango mu nsi muno. Butuviiriddeko ensi okuseeseetuka n'okutuula mu misango egy'enjawulo. Busolo butuleetedde endwadde ez'enjawulo: siriimu, enziku, empanama, ebirwadde eby'obukaba, kandida. Abantu ne weebuuza kye banoonya ku bintu ebyo. Lwaki ebintu ebyo tebabiwera? Byetaaga kuwera. Bw'oba nga wazaalibwa bw'omu era mu nsi tambula bw'omu, va ku baana b'abandi. Ekikwesibya ku munno kiki ng'atalya mmere? Tokkuta. Kiki ky'olya ku munno ekyo? Kale nno omuntu bw'afa, ebyo ebintu ebibatuuyanya bisigala ku nsi. Olubuto luleka ku nsi, obusolo busigala ku nsi, ebintu ebibadde bikubonyaabonya n'ogenda mu nsi ey'obulamu obutaggwaawo, obutakaddiwa, obutakula. Abakazi osiimira muli ngandaawo. Oba mu nsi y'emyoyo naye mubaamu okwebigula, ndowooza kikazi ne kikuyitako nga kinyeenya akabina, n'osiimira muli ngandaawo, tolina kyakkola. Obusolo n'embuto n'amaaso biki baabiziika, ne bivunda ne biggwaawo. Kale nno gwe yabuuzizza ekibuuzo nti kiva ku ki okuzuukuka nga sisobola kutegeera luggi we luli era nga kineetaagisa okumala eddakiika 6 okusobola okumanya omulyango we guli. Ensi y'emyoyo ekutwala nnyo nga weebase. Ensi y'abajjajja ekutwala nnyo nga weebase. Era mu kiseera ekyo teweetaaga akukanga, oyinza okuyitirayo. Jjajja wajja n'ajjamu omwoyo n'agenda nagwo ne balambula ebitundu eby'enjawulo. Era omwoyo gwe baguzza ne guddamu ne gukwambala n'ofuuka mulamu. Naye mu kaseera omwoyo bagutwalira oba ofuddeko ekitundu, kubanga jjajjaawo aleka okugulu okumu akuyimiriza mu boddeyo, okugulu okulala n'akuyimiriza eri, ne batambula ne bagenda. Kati okugulu okumu nga tekunnadda, omuntu asobola okujja n'akukanga mu budde obwo n'ofa. Era weegendereze. Era bw'oba n'omusajja ewaka nga bbaawo yeetaaga kuwa magezi kyono w'enkima bw'akunyiizanga era nga yeebasa omukange, bw'alibanga omuzimu gwagenze enkya mujja kumuziika ku 8. Abantu abayitirayo mu mbeera eyo emyoyo gibeera gibatwala nnyo. Bano bawulira nti bamusanze afudde mu buliri, yayitiddeyo, yafudde kibwatukiro oba kikutuko. Kawungezi twayogedde naye twamusanze mu buliri nga yeegolodde. Be bantu abamu ensi y'emyoyo ebatwala nnyo nga beebase. N'ekyo kyonna kyonna kiva mu kukandaaliriza Lubaale. Lubaale n'atandikira ddala okukusenga, n'akusenga. Lumu lwali kutwala ewala, oligenda okudda nga bode yanyogoze dda. Lubaale talina ddiini kubanga ayagala nnyo tusale eddiiro tudde eri mu nsi y'emyoyo. Era okufa kw'omuntu tekiruma Lubaale. Era Lubaale kyova olaba takkanya na maziga kubanga yaggamba nti weeyubudde, bweyubuza, okyusizza embeera, okyusizza obulamu, okyusizza obuufu, okyusizza ensi, ogenze mu nsi endala. Buli lwe mukaaba nga mufiiriddwa omuntu kya bulabe kubanga Lubaale agamba mukaabira ki?
omuntu akyusizza bukyusa mbeera, afuusizza embeera, tafudde wabula omubiri gw'abalekedde ku nsi. Fazze waffe agenda kuddamu okuwabula era ajja kusigala ng'ayogerera ng'awa amagezi, omuntu asigaddewo. N'olwekyo tewabaawo kikukaabya. Kakati nze nga nkaabira ki? Oba muganda wange ofudde nga nkaaba, ate nga namanya nti omuntu bw'afa teyeefiira, guno mubiri agenze mu nsi y'emyoyo, eri nayo nsi ndala. Kakati nga nkaabira ki? Oli mukazi wange nga nkaaba nti ate agindekedde. Ondeseewa maama, ogindekedde maama ey'omu. Bannange naakola ntya nga nzirawo nga nkaaba nga ntiiriika, ate mukazi wange afudde, ate nga lubaala akugamba yeeyubudde, ate nga batugamba ffenna ly'ekkubo. Kati nga nkukaabira nga ate nange nkyaba nkaabira. Ye singa twali tukaabira abantu abakafa, singa tulina we tubeera. Singa twali tuga nti abantu baffe tebasaanidde kufa, singa tulina we tubeera. Abantu abakafa bamanyi obungi, singa bonna weebali, singa olina ne woogula poloti, singa olina ne wooyita, singa enguudo zonna zikutte ejjaamu, singa ebyalo bikutte ejjaamu, singa ebibuga bikutte ejjaamu, singa tulinga butiko, singa buli omu talina waazimba, naye avaawo yalekera munne, avaawo yasikirwa oba avaawo asigirwa. Kale nno kirungi abantu okugenda nga bafa. Okitegedde? Okukaaba kwandivuddewo, kubanga be muzze bukaabira singa weebali, singa olalo temulina we muzimba na wamugula. Kirungi abantu okugenda nga bafa mpola mpola, ne bagenda nga beetoolako, ne bakubuuza nnyoko agende nti ye, ne bakubuuza kitaawo afe nti ye, ate akaanako nti nako kafe. Singa tuwogera nga tuli bakalukalu, abaana bange babiri bafe, maama wange yandifudde, taata yandifudde. Singa tebafa bali abaasooka, singa tulina we tubeera. Mulina okuwagira enteekateeka eyo. Okitegedde? Enteekateeka eyo mulina okugiwagira. Bwejja ku kyalo nga babuuza abalina abantu baabwe abeetaaga okufa bali wange owanika, ng'ogamba maama yandifudde, abaana bange babiri bafe, taata wange afe, jjajja senga egindi bituleesi naye yandifudde. Kubanga singa tekyali bwe kityo, singa tetulina we tubeera. N'olwekyo tteeka kiragiro, abantu balina okufa ate okulekawo abalala abanaabeerawo ab'enkya. Buli kadde walina okwetondawo ab'enkya, ate buli mulembe gulina okugenda nga gufa ne waddawo omulembe omulala. Ensi erina okusigala ng'etumala, so tetulina kubeera mu butiko. Okitegedde? Era kyandibadde kirungi okusanga omuntu ng'akaabira omuntu we afiiriddwa, n'omuyisaamu kibooko, n'obagalamiza bonna awaka, n'obayisaamu kibooko, n'obabuuza kati mukaaba ki? Okitegedde? Kale nno bwe tudda ku mulamwa gwe yabuze ekibuuzo, emyoyo gyammwe gikutuddeko gikutwala nnyo, naye weegendereze. Ekintu ekyo si kirungi eky'okuzukka nga tomanyi mulyango we guli, tomanyi gy'otunudde, tomanyi mbeera ki gye weebakiddemu. Obeera nga awunzeeko ekitundu, kitegeeza nti obadde tobadde kumpi, obadde wala, obadde mu nsi ya myoyo, naye zibadde mayiro na mayiro. Kati lwodda mu kudda kyetaagisa okusiriikiriramu eddakiika 6 omwoyo gwo oba omuzimu gwo okusobola okubukala mu nnyama eno. Omuntu atategeera nga wakazuukuka, omwoyo gwe guba guvudde wala mayiro na mayiro, nga mayiro 5. Kati nga gwakwambala ennyama eyo, nga mu kwambala ennyama eyo tegunnaba kubona bulungi, kusaasana bulungi, kudda mu nteekoteeko zaagwo. Era omuntu oyo osobola omukanga n'afa. Omuntu oyo kyangu okumusanga ku makya yafudde. Omuntu oyo osobola omuttirawo awo. Omuntu oyo obulamu bwe bubeera ku bwerinde. Embeera eyo eva ku kulwisa kutereeza nsonga z'abajjajjammwe, eva ku kulwisa kutereeza lubaale, eva mu kulaalika na butasalawo. Okitegedde? Embeera eyo emyoyo gigenda gikusenga mpola ne gikwambala, ekivamu omuntu bw'ati asobola okutabuka omutwe. Osobola okudda engulu ng'oyogera kino na kiri, kubanga babeera bakututteko ekitundu. Olunaku
omuzimu gule gulikeerewa nga gwagenze mayiro 5 ne bugukyako bajja kubika bali kuziika olunaku jjajjawo lwalikeerewa n'asuulamu mistake ntono nnyo ku ssaawa z'alina okuddirako kwolwo oliba mufu n'ekisinga byonna mubeereko ebintu bye mwetereezaamu weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.